Okubulankanya ensimbi z'abakasiimo k'abo abaaliko abakozi ba gavumenti kulabika tekunnanogerwa ddagala anti n'okutuuka kati obuwumbi n'obuwumbi bukyabulankanyizibwa. Olunaku lwaleero abakungu okuva minisitule y'abakozi ba gavumenti balemeddwa okunnyonnyola obuwumbi obusoba mu 12 gavumenti bw'ebawa buli mwaka okusasula abakozi ba gavumenti abaawummula. Bano bagamba nti ssente ze babawa basasula abo abateekeddwa okuzifuna naye nga tebalinayo yadde ekiwandiiko n'ekimu ekikakasa nti abo abagambibwa okusasula ssente zino balina ebiwandiiko ebibakwatako. Using this information here, we're not even able to decipher of these numbers. Who are those you are paying while you're in doubt? You know? And have you indicated anywhere that when you are going ahead to pay, you doubt the existence of these individuals? Somehow, the uncanny thing is that you have all the motivation to pay those you are not sure of, but you fail to pay those who actually come straight to your offices. Abakungu ababadde balabikidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ssente z'omuwi w'omusolo beewunjisizza ababaka ba Paalamenti bwe balaze nti bo bamala gasasula ssente nga tebamaze na kwetegereza nti abo be basasula bakyali balamu oba baafa dda. They don't have a procedure to follow before they pay pensioners. Is it a verification to come first or you pay first? At which point can you rescue government from paying people who are not rightful? Bano basasula n'abo abakolerako mu gavumenti ezasookawo kyokka ng'etteeka liragira nti omuntu waawummula alina okusasulwa ssente zino okumala emyaka 15 zokka. Ababaka ba Paalamenti bagambye nti bano abakungu beebuzaabuza naye nga ssente kirabika zidda ku akawunta zaabwe ne bazeezibika. Indians were expelled in 1971. That's almost around 40 something years. If you are to add the years of the Indians who left by that time and were in civil service, some of them must be either dead or they are bedridden because they are above 90. How? I want to know how these people came into existence, that now they became pensioners and they have been getting money up to 2015. Abaka ba Paalamenti balagidde abakungu ba minisitule eno baleete ebiwandiiko byonna ebirambula engeri gye basasulamu ssente baani abazifuna era n'abo abaafa. Bano batulimba bulimbi. Tugenda kunoonyereza tufuna empapula, tubasabye empapula bakomawo enkya okulaba nti tutegeere kiki kyennyini kyatuuka ku zino ensimbi. Twagala n'okulaba nti kweri bano abantu weebali. So n'olwekyo tugenda kunoonyereza. Bwe tusanga nti bano bantu tebaliwo zino ensimbi tujja kukola ekisoboka kyonna tukozesa mikono ya kooti ne poliisi kulaba nti bana baalya zino ensimbi bazikomyewo. Essente zitategeerekese engeri gye baazisasulamu era tusabye Auditor General agenda yeeyongera okunoonyereza kubanga twagala twawulemu abo abaasasulibwa nga tebasaana kusasulibwa, abo abaasasulibwa ate nga baafa, abo abaasasulibwa nga basaana kusasulibwa, so baawulemu balyoke batuwe ripoota tulabe essente mmeka eziteekeddwa okuddizibwawo. Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.